Akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku kifo ky'obwa President Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine asuubiza abantu b'e Busoga nti waakukendeeza ku maanyi omukulembeze w'eggwanga g'abeera nago singa abakwasiddwa obuyinza n'akikaatiriza nti ekitawaanya eggwanga lino kwe kuba nti omukulembeze aliwo kaakano yaweebwa obuyinza bungi. Kyagulanyi Center mu asinzidde Namayingo mu Busoga gy'asiibye ng'asaggula akalulu n'ategeeza nti ye ayagala obuyinza obusinga obungi bukwasibwa abantu ba bulijjo. Twemaze okubagamba nti bwe tunaabeera abakulembeze tulaba nti bakyali bange beesimbyewo tebigenda banyumira nnyo kuba n'omusaala gw'aba MP tugenda gukendeeza. Tebigenda kunyuma kubanga n'ennamba y'aba MP tugenda gikendeeza. Tebigenda kubanyumira kubanga n'ennamba y'abaminisita tugenda gikendeeza tugiggyemu eyo more than 80 baminisita babeere 20. Tebigenda kubanyumira ne pulezidenti yennyini tagendayo kunyumirwa kubanga n'obuyinza bwa pulezidenti tugenda bukendeeza. Twagala pulezidenti nga si alonda abalamuzi, twagala ne pulezidenti ng'agondera abantu nga muntu wa bulijjo. Okwawukanako n'olunaku lw'eggulo Kyagulanyi Center bwe yasoowaganye ne poliisi olwaleero enkuŋŋaana zikubye nga za mirembe. Wabula awadde abantu ba Busoga amagezi nti bino byonna okubituukako abantu balina okuvaayo mu bungi balonde ku lunaku olusembayo. Njagala nnyo abantu abamanyi amazima ate nga bagamanyi nti gali simple. Uganda okukyuka tetugenda kwetaaga ba profesa. Uganda okukyuka tugenda kwetaaga mmwe abantu ba bulijjo. Tugenda kwetaaga gwe omuguzi wa bodaboda. Tugenda kwetaaga gwe omuvubi. Tugenda kwetaaga gwakola mu ghetto. Tugenda kwetaaga gwe omukubi wa bbulooka gwakola mu kibali gwalimu omuceere gwakola mu golodi. Mwena mwensonga musobola okera ku makya ne mugamba kati bikyukemu. Bw'atyo Kyagulanyi ng'akuyiga ab'e Busoga ate yo mu nkambi ya NRM kitegeezeddwa nti olwaleero omukulembeze w'eggwanga yaluwaddeyo nga lwakuwummulamuuko. Era kitegeezeddwa nti akwatidde ekibiina ekyo bendera Yoweri Kaguta Museveni yayimirizza kampeyini ze ezibadde ez'okwosa enkya ku bbalaza asobole okwetaba ku mirimu emirala emitongole egy'eggwanga. President Museveni abadde waakubeera Kole ne Lira Mulango ne Lira City. Wabula ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todung mu kiwandiiko ky'afulumisa agambye nti omukulu aliddamu ku lwakubiri. Ebyo nga bikyali bityo munnakibiina kya NUP owokubiri kwabo 7 abaavuganya ku bendera y'ekibiina kya NUP Kikomeko Soul naye awakanyizza ebyava mu kusalawo kwa kakiiko k'ekibiina ak'ebyokulonda alangiridde nti wakuvuganya ku bwannamunigina ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Busiro South mu disitulikiti y'e Wakiso. Omwezi oguwedde akakiiko akakulira ebyokulonda aka NUP akayitibwa Elections Management Committee kalangirira omubaka w'ekitundu ekyaliyo Charles Matovu addemu akwatira ekibiina bendera ku kisanja ekyokubiri era yawangula banne abalala 6 okwali Matya Lwangabwanika, Galabuzi Mpologoma, Matovu Charles, Jemba Francis Sekigozi Stephen, Serwanja Charles abali mu lwokaano lwe lumu olwo. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuzizza ku Geraldine Gardens Kajansi Kikomeko So mwalangiriridde nti yeegasse ku ssente wa disitulikiti wa Kiso Dr. Matya Lwangabwanika okuwakanya ebyava mu kasunsula ka NUP. Agambye nti kino akikoze oluvannyuma lw'okuwuliriza abawagizi be. Maze ebbanga nga nsiseemu okuva we twayita mu kakuŋŋunta kaadi ezigabwa navuganya mu kibiina ekya NUP naye ekiza mbadde nfuna birowoozo by'abantu nga mpuliriza abantu bange bagamba ki bangi kummwe munsindikidde audio messages munsindikidde messages z'obuli weesa okusoma munkubidde ku masimu. Bannabusiro South abeetayo mu lukuŋŋaana olwo nga bakulembeddwamu na DP ayanira obwa ssentebe Galadens basabye abalonzi okutunuulira amaaso okutunuulira enkaliriza bonna abeesimbyewo. Ebyo nga bikyali bityo eyawangudde kkaadi ya NUP ku kifo ky'omubaka omukyalo ow'akalungu Zinga Shakira Namiiro agambye nti kikyamu abamu ku banna NUP okuwakanya eky'okumuwa kkaadi era nti bwe banadda mu kwerumaaluma abalabudde kiyinza okuleka NUP mu kaseera akazibu. Namiiro yabadde avuganya n'abakyala abalala 5 okukwatira NUP bendera ku kifo ky'omubaka omukyalo w'akalungu kyokka oluvannyuma lw'okuweebwa kkaadi eyo waliwo abamu ku bannakibiina abatasanyukidde embeera.
Era okunga baganda bange mwenna betwavuganyiza namwe mbebaza olw'okuvuganya okw'amaanyi kwe mwataddewo era mbasaba tubeere bumu olw'enkubadde ffenna tetwasobodde kutuka ku buwanguzi naye era ffenna tubadde tukimanyi nti kaadi egenda kufunibwa omuntu omu so mbasaba nga bwe mulaba ttiimu z'omupiira bwe ziyingira ekisaawe ttiimu emu neewangula endala n'etawangula naye ku lw'akalungu ey'awamu ne ku lw'enkulaakulana ne ku lw'enkyukakyuka mbasaba twegatte. Minisita abavubuka ebyemizannyo n'ebitone mu bwakaka bwa Buganda w'ekitiibwa Sserwanga Robert Ssalongo akuutidde abavubuka wano mu Buganda okweyimba mu buvunaanyizibwa obw'okuwasa nga bakyalina embavu. Abyogeredde ku mbuga ya Gombola Mutuba 3 Makindye Kibuga ku mukolo abavubuka kwe bayoleserezza bye bakola omuli ebyemikono n'ebya tekinologiya. Webuuze bwe nali ngenda okufuna omukyala natwala ki biyinza okwewuunyisa era nabigulira bbanga ki ebintu ebyantwala okwanjula nabigulira emyezi 8 kuba ebiseera ebyo nali nfuna emitwalo 9 n'ekitundu ng'omusaala nembigula nga bwe ntereka mu ruumu yange nolwekyo abavubuka abali wano buvunaanyizibwa kituufu munno ayinza okunyiiza kituufu oyinza okunyiiga kituufu ayinza okukuleka naye gwe ng'omusajja oba okoze obuvunaanyizibwa bwo musajja yenna omukulu gwe bayita omwami alina okuba nga awasizza bw'oba tonna wasa kizibu okuyita omwami era waliwo tutakuteresa siza kwata kiramo kyange n'ekikuwa mbutereka kubanga essaawa yonna oyinza okukola ebiki ebirala kyavubuka abali wano ey'ensonga ngimaze. Oweekitiibwa Sserwanga era akuutidde abavubuka okukomya okujaajamya ensimbi entono ze bakola awatali kwefumiitiriza kyokka nga zisobola okubakolera obugagga nga bazikutte bulungi. nga noonya ssente kyeteekako nnyo essira nga nzisaasaanya ate omala gazitwala musajja yaŋŋamba nti asima tooyi buli fuuti gy'asima ya mutwalo gumu n'ekitundu kakati bw'aba atudde ng'alya emmere ya mitwalo 3 ng'ovungisa mu kyokola nti emmere ya mitwalo emeka 3 ezo fuuti mmeka 2 kati waddembe ogirya w'emitwalo 3 oba w'enkumi emmeka singa agenze ku Serena ajooge esowaani y'emmere ya mitwalo 12. Kago ng'akiikirirwa Ronald Lumunye omuwandiisi w'essaza mu Bwakabaka akubiriza abavubuka obutagujubanira bya bufuzi kubanga bitutte bangi mu nkomyo. Haji Musa Musokese Mamba akulembera Gombola ya Mutuba 3 Makindye Kibuga agambye nti baluubirira okuzimba Gombola eyo ng'essira balitadde nnyo okuzimba abavubuka mu by'obuweereza. Twagala okugamba nti abavubuka twagala tubakwasa kati era nze ndi eno kati nteekateeka kubanga ekiseera kiyinza okubanga otuuse naye abavubuka bano lwaki tubaleeta tuli ku nkola egamba ti omuvubuka watuukira okubeera kati nganze abantu ate obalabise okulwe ng'ate nzeeyo naye babeera bakyali bavubuka bajja kubeeba omulembe guno baagubawa. Ssente wa Buganda Youth Council Derek Avuma akubiriza abavubuka banne okwekolamu ebibiina by'obwegassi kijja kubawonya ku banyuunyuusi abatwalako ebyabwe. Gavumenti kyaddaaki epondoose eyisa abakulembeze babasomesa mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda National Teachers Union NUP n'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu bongere okuteesa ku ngeri y'okkomyamu akeediimo kaabwe akazingamiza emirimu mu bitongole bya gavumenti ne masomero okwetooloola eggwanga. Gavumenti nsisinkana eno giyise ku Lwakusatu Ssabbiiti ejja era abasomesa mukago gwa UNATU beeweze newankubadde bakwetaba mu nsisinkana eyo naye si baakutiisibwatiisibwa. Abasomesa era beeweze nti olukiiko olwo singa teruveemu kalungi si baakuddayo mu bibiina nga babadde kati baakusigala mu mbeera gye babaddemu kati Ssabbiiti 3 nnambirira. Mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire batuuzizza ku kitebe kyabwe mu Kampala ssaabawandiisi w'ekitebe kya UNATU Ssaabawandiisi w'ekibiina kya UNATU Philbert Baguma ategeezezza nti baakikkaanyizaako nti abasomesa si baakujaguza lunaku lwabwe olw'omwaka guno olubadde bulina okukwatibwa enkya. Tetujja okugaana kugenda mu miitingi yonna naye twagala obwenkanya ebyokwawulaawula mu bakozi tebigenda kutuyamba. Gavumenti olunaku lw'abasomesa lwanca mu nsi yonna naye ffe ng'abasomesa ba Uganda tuli waka n'olwekyo toyinza okubeera waka ate n'ogenda mu celebrations. N'olwekyo ffe ng'abasomesa tuli waka tetugenda kujaguza kyanaku nnyo naye nakyo kiraga abo abalina amatu nga basobola okuwuliriza balaga nti abasomesa si basanyu. Ssabbiiti eno minisita w'abakozi aba gavumenti Wilson Mululi Mukasa
abasomesa bano abawadde ensalessale wa nnaku 7 nga bazzeemu mu bibiina mu bwekitabo ekyo gavumenti nti yakuwandiisa abakozi abalala abasomesa nabo kye baawakanyizza. Baguma agambye nti bwe kiba kyetaagisa kugoba abasomesa bonna mu ggwanga olw'okwediima beeteefuteefu okwewaayo nga ssaddaaka. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwako n'ababaka abakiikirira abakozi mu Parliament era omubaka Arinaitwe Lwakajala bano bagumizza nti ye ali bumu nabo era tebaseeseetuka. Solutions must be fixed. For me, to begin with, I have joined the war. I will run the war with you. I think under this circumstance, the truth is the teachers have a cause. There is no doubt it is not unacceptable for these salary disparities. We have said this, we have talked about it, there is no question about it. Obwakabaka bwa Buganda bwongedde okubuulira bannayuganda okuuma obutonde bw'ensi kubanga okubusaanyaawo kitegeeza kusembeza ddungu mu Uganda. Byogedde omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa abadde yeetabbye ku mwoleso ogw'essomero lya Kabojja International School e Kabojja abayizi kwe booleserezza ebyobuwangwa eby'enjawulo. Butonde bw'ensi bwe busika bwaffe. Ffe tuli bantu ba butonde bwansi. Butonde bwansi si bwaffe. Naye buli olukya waliwo okubwonoona nga tutema emiti tujjawo ebibira n'olaba nti nno ffe ng'Abaganda n'abantu bonna mu nsi engero zaffe ebika byaffe n'ebintu byonna bitutambulizaako obulamu bwaffe tujuliza nnyo ebibala ebisolo ebirime n'emigga. Era mu Buganda muno bwe tuba twogera ku myezi twogera ku Gatonnya Mukutulasanja Mugulansigo ngoga nti omwezi gwa March Mugulansigo awo tugenda kukola kiba tugula ensigo tusimbe enkuba ejja kuba etonnya awaddako naye tebikyakola. Oweekitiibwa Nsibirwa era asinzidde wano n'asaba essomero lya Kabojja okusoosowaza obutonde bw'ensi bateekewo n'olunaku olw'okutaatira obutonde buli mwezi mu kifo ky'okulukuzanga omulundi ogumu mu mwaka. Bw'abategeka olunaku buli mwezi olw'obulungi bwansi kifuuka kya nnono tekifuuka kya lumu mu mwaka naye bamanya nti buli oba olwokutaano olusembayo mu mwezi wajja kubaawo bulungi wansi mu ki n'obutonde bwansi mu ssomero oba abantu abalinaanye n'essomero. Kati omwana akula akiraba akula akikola ne bw'amala okusoma wano afuuka nga omu ku bantu abatambuza enjiri eyo gy'abalaze oba mu kkola oba mu maka. Omutandisi wa Kabojja International School omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Haji Ahmed Rwasa asabye gavumenti ekifule kyabuwaze buli ssomero okusimba ekibira ng'omu kaweefube w'okutaasa obutonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa ennyo. Twakizudde nti n'ebintu byonna biweddewo ffe ng'abali mu central wano tetusobola na kulaba nkima tusobola kulaba miziro gyaffe kubanga gyabeeranga mu bibira kati ogibanga ebibira ebyo byonna biweddewo twesanga tetusobola kubeera kati abaana baffe anoonya ekisolo ng'akinoonya ku intaneti ate nga yali badde akirabako n'olwekyo nkubiriza gavumenti eyambe amasomero tubeere ne environment clubs bwe zimala okubeera ate kibeere kyabuwaze buli ssomero lifune ekibira we lisimba emiti tuleme gitwala nga lakizare buli ssomero libeereyo ne kayiika naddala agalina yiika emmeka ekimwe yiika ey'emu